Nsubire nno mutambulira ddala bulungi raising moment aleero ndi ne musajja wange asiiga bifaananyi nga bw'okiraba akusiiga nga bw'oli nawe n'okakasiza ddala ati n'omusajja asiize ng'akozesa oba manda oba ki ogamba otya ssebo gyendi ssebo mugamba muti amannya Lukwago Angelo mu art bampita Dima Arts yes ssebo osiigisa manda osiigi kuba bize bimpangu eyo nno kalaamu nkalu naye bwe tuba nga tugisiigisa tugattamuko ku kalangi nebanga nebo tesobola kuvaako tesobola kusiimuka okyoza bulungi nnyo ate kiwangala n'abazzukulu babajja kukiraba kiwangala nnyo. Oyingira otya ebintu bineeno wabisoma oba kitone? Era ky'ekyamazima talenti kitone mu Luganda naye nga saabisoma kubanga natandika ndi mwana muto nga mbyeyigiriza mpola mpola paka neneekugula nze kennyini era bwe nagendanga ku ssomero yalinga option nga nfuluma ne mu kiraasi nga ndaba mmanyi basomesanga ati nga gwofuluma nga nange mbajerega ng'era bwe baatujereganga mu mugende mu sabjekiti z'abalema kale nga nange nfuluma bufulu bwe bagenda mu chemistry nga nawe obajerega mugende erinde nawe butereevu yesebo kikumalira bbanga kyo siiga omuntu ng'ono olunaku nsobola osiiga ebifaananyi bibiri ekitegeeza buli kifaananyi nsobola nkisiigira essaawa ziba 5 bwe mba nkedde ku makya omuntu naaba nga awedde bulungi ekitegeeza nti oli bw'aba ayina omukolo nga gwalweggulo nankeera ekifaananyi ekyo akifuna bulungi nnyo. Osiiga n'ebyemikolo mbaga bikoze bitya? Ebyemikolo byonna birthday ebyokutona byonna ng'oli ayagala kutonera mwana munne byonna mbisiiga kubanga ebifaananyi bino biba bya kitiibwa nnyo kinyuma okulabako. Birabika bulungi ati kigwoteekamu ow'enjawulo? Ka ati kenteekamu ak'enjawulo langi okuzanyisa langi ezo si kyangu okubanga ekifaananyi kiviirayo ddala ne kiba nga kyaka. Kati ono Mathias Walukaga naye alabikira ddala nga ye. Ate oyo ye mwagala nnyo kubanga yessa. Kaakati ne ŋŋamba kamusiige ne Ssaabasajja Kabaka. Kubanga yessa era kwe kumusiige ne Ssaabasajja lwakuba yagendako Bungereza tumulinda akomewo tukimutwalire. Kati ye yagamba oba gwe yeerowooleza n'ogamba kansiigeyo kino? Era taŋŋambangako naye olw'okumwagala ate naye omutima gwe nti gwagaliza era tatuulidde bitone by'abaana kugamba afaayo musajja mulungi nnyo ne ŋŋamba oyo gwe mba nnina n'okusiiga kubanga ye yessa erinnya eryo ddene nnyo tetuyinza butamuteekako Kabaka kubanga ye ku Kabaka kwafiira. Kati nga kino ekifaananyi bwe kiti kiba kya ssente mmeka? Kati ekifaananyi bwe kiti ekifaananyi kino kizibu nnyo okulamula ebbeeyi entuufu lwa nsonga buli muntu alina bw'aba ayimiridde kubanga 50,000 kakadde n'obukadde 3 naye kisinziira oli ayinza okugamba omwana ono kamupushinge bambi capital yeeyongereko n'agenda kuwa miliyoni nga 3 oba 5 ne 10. Kyetaagisa capital wa ssente nga mmeka okutandikawo ebintu bino? Ekyamazima capital yo yeetaagisiza ddala obuntu buno bulaba nga butono nnyo bwemba nnina naye nga capital wa miliyoni nga 5 nga waali wano kubanga bulangi bwennyini bwe tusiigisa bwa bbeeyi akasiiga omuntu kalangi ka bbeeyi akacupa akatono ennyo bakakuguza $7,000 naye nga ate kagenda siiga omuntu omu. Buzibu ki bw'ogusanzeemu oba challenges z'ogusanzeemu omulimu guno? Kati ebizibu by'ensiŋŋanye mulimu guno oluusi tugenda ne tuwuliriza ebigambo by'abantu naye ndowooza oba naye bansobi omuntu agenda nagamba siiga gundi omusiige ne gundi oyo amwagala nnyo kakati waliwo we nasiigako ko omuyimbi omusijja mwatuukiriza mannya naye nga naye ali mu bwassa ne banga muteekako Kabaka ku Kabaka kwafiira nakitwalayo teyampa na budde yadde okuŋŋamba leka nkirabeko yanga teekaawo otegeko ennamba y'essimu ndi kukubira navaayo nga nze n'amaanyi gampeddemu ne ŋŋamba abo kambeesonyiwa abantu ne baŋŋamba kati siiga Walukaga oyo ye tumumanyi tasobola kukola ebyo. Kyusa n'ensiiga ono so kati challenge n'endala nti nsiigira ku kkubo KCCA yinza osanga ebyamuhooza awo otaddeko President Museveni bo tebajja kutunuulira ani gwe wataddewo asikambula busikambuzi ng'asuula eri kati tubeera mu misinde so kati mba neetaaga nenkwatibwako ku mukono ebintu bino nendaba nga nange nfuna ekifo ekituufu we mbikolera ate ng'essaawa zino sirinaamu. Omulimu guno gwe gukubeezaawo buli kimu? Kituufu ba nina famire era mpangisa
kakati ate tebitambulirawo nti onoofuna daily income wabula osiiga ekintu kino ne kibeerawo katate waka bayina okulya n'ogamba oba nsooka enzungeko mu mirimu emirala egireeta akabuli kanaku ate era omuntu wagamba gumiikiriza naye ogumiikiriza abewaka bafa njala kakati awo obuzibu obwo nabwo mbusanga olw'okuba nti ne kapito mutono tosobola kusiigirawo bino bitambulirawo. Naye nga omuntu ali eyo ayandyetaaze okuyamba ayinza kukuyamba kukwatiramu wa we wandyetaaze. Kakati mba nsaba omuntu ali eyo nga kubanga ino talent naye kennyini oyo anyambako asobola n'ogifuula bizinesi nti bwanteekamu tusiiga ebintu nga biriko ssente ate era n'asigala ng'afunamu naye nga mba neetaaga omuntu naaba nga nteramu ddala akasente akawera. Omuntu nga ali bweru ayagala omusiigire maama we ali ekyannamukaka ekifaananyi olina genda maama we n'omulabako oba akusindikira kifaananyi gwe n'okola. Kakati nsobola okutunulako n'enkusiiga naye oluusi oba tovaayo nnyo nga wano nga nnina ekifaananyi kyo kati engeri essimu gye zajja ekifaananyi okimpa nga kiri ku ssimu n'enkisiiga era ne delivery oli nawaba ali wala n'akisindika ku ssimu nkisiiga ababooda weebali akivuga n'akituusa ku muntu oyo butereevu nnyo n'aba ng'asasula akasente. Tugambe Kadaama ng'ali bweru kyangu nnyo kusindikira ssente n'ebifaananyi gwe n'obimukolera n'osindikira mama era kimutuukako bulungi nabw'aba ali bweru nawulira nti nno bwe kiba mu sayizi entonotono n'ennyonyi kigirinnya n'okitwala ku kisaawe n'ekituuka ku muntu oyo kubanga musiiga n'avaayo ate simuteekako linnya naye musiiga n'avaayo n'aba ng'asobola bamutegeera nti oyo gundi. Omusajja waffe yoono asiiga bambi ekifaananyi abali eyo mumuwagiremukko ka kapito kali awo gwali eyo bweru ng'oyagala bakusiigire maama wo mukyala wo omuwaifu wo mutuukirire tubeere ng'ate obulamu butambulira ddala bulungi. Amanya Lukwago Angelo Dima Arts. Ayagala okunoonya ku social media ateekamu mannya ki? Bajja kukozesa Dima Arts.